nafuuka landlord ku myaka gyali 25. Ennyumba yange yasooka yali buddo Kindeja, naye olunaku bwe nali mbaide nali nkola ku Metro FM eya Captain Eagle Francis Babu, nasulanga mu muzigo gwa mitwalo 10 ekasubye mabega wa depo ya Coca-Cola, nakati omuzigo ogukyali obuti lwali bwakiti twalugazanga si munyolo sitampuli, naye nagamba nti bwe nakyusa nemba mwene ennyumba gyendimu nengenda ku nnyumba eya Self-Contained, mu nnyumba eya double room ng'ekinaabiro kiri munda, akasitowa kali munda, ngenda kulivinga that comfort life. Natambulanga mu bakozi bannange ne ŋŋamba maama nga bo bali mu ziddamu, bali mu bikomera, nsaamanyako kikomera ekinaabiro. Natandise mbagamba nti bw'oba tonnatuuka ng'owulira okyasobola okwogera gyenvuddewo okyali wagamba abala okugamba nti taata Visa ayingiddeyo yajja kulwayo. Ebiragiro ebyo bali ababimanyi. Taata Visa ayingiddeyo era nga bamanyi mwamanagooga anaabirayo ebbombo ng'ebizigo kirimu nana kuliko toyi 2 n'ekinaabiro kimu. Naye oba obulamu obukunyigiriza bwe bulamu bwolina okukolerera obuveemu. Bwe nakyalanga mu mikwano gyange amazima njagala obbagamba toyi efulashinga naginyigira wange. Mikwano gyange bwe nakyaliranga achievement zibalina ku lwaleero baakyusa tebakyasula lungujja bashifutingamu. Baliwo abali wano nga achievement zolina abamuzigo olwadda mu apartment byonna mizigo, owa single room, owa double room, n'owa apartment, n'ow'ennyumba eyeetengeredde mu kikomera, gyonna mizigo. Tebabali ebimusu omanyi tugenda ne tuzimba abavubuka tulina amalala ag'ekidongo aleeta malala akukyali mwavumaani